fenga fenze ne bannanga abalala tutegese tugenda kumunoonya wonna waali. Afande nsaba ekigambo kigonzeemu. Ekigambo ekyo kinenemu mpulidde ogamba mwe mutegese mugenda munoonya wonna waali mutya. Kapasite tugiyinire mbwe munoonya gy'abeera tetumanyiyo. Atera kubeera Ntebe ku State House. Entebe General Salim Salali Gulu Ekisozi. Ferana wano ne wembeera wano era mmanyiyo gy'alaga era mmanyiyo. Kapasite emanyayo gy'alaze era mmanyayo. Afande Salate ye mufu nnyo kubanga bw'okimanyi nti Sale yatugamba ddamu yeti yava ku byamagye yabivaako abasirikale bavaako yekitugamba dda. Is retired ebyamagye takyabirimu ali mu development. Anti bamuwa tasiki okubalabira n'abagamba nti talina kyabagaza yabavaako. Mwagala abakompensating so si kubateera ssente mu ssako kuba ye ayagala bateera ssente mu ssako. Lwaki atuteera mu ssako? Ffe tulina namba zaffe ez'amagye, tulina namba zalina okuteeka ku ssente. N'ekirala kikankuwulire kino nti kati pulezidenti amuwa. Sikiriraako obujulizi ekyafande mwe mu bimayo abasirikale pulezidenti naye awambibwa. Anti takyalina oda. Njagala kusembayo nga nkulifaalinga kuba nnene nga Jeno Nalweyiso. Mpulira nti Jeno Nalweyiso bw'akwata ku nsonga Museveni agiwulira mangu. Those are useless. Naye ekiseera kituuse mbooza abantu. Kubanga kati wetulina pulezidenti nga bwe mulaba. Ffe Qur'ani nze ndi musajja ndiseeka. Naye Qur'ani egamba nti wamaanu amiruha nakisuha fil haliki. Esebo. Nti omuntu bw'akula agendeera amagezi ge ag'obutonde n'omubiri na buli kimu. Pulezidenti emyaka gy'alina kati takyasobola kontrol bavubuka. Banywanyi b'omutabanyi. Kubanga mwe mulina olugezigezi temujja kugoberera orders za mwana. Oba temukyazigoberera mwekuluntaza kamandi temugiwa respekiti. Naye kati gwe omuntu atatwalanga abasirikale 50 ku lutalo n'abaza. Kati omusajja alwanye entalo n'entalo nkusayira nga ntya. Amagye teriyo wokola training 10 nga totwalanga abasirikale ku lutalo n'obaza. N'olwo wasomera Sanders. Mazima. Nga towuliranga ku mundu 10 nga zivuga omulundi gumu n'emisinga. Kiyinza okubeera ekizibu okakasarankayo. Tukoze emyaka mingi olusobola nabbi kunyumiza n'obimalayo. Mazima. Kubanga bw'olaba okuvaawo tukubye Sudaani tuvuddeyo. Abamu twali tukyali Sudaani abagenzi Rwanda ne bagenda. Awo wetuvaayo Liberia peacekeeping neyingirawo vodde Liberia 96, 95 ogenze Congo ADF weeri nayo ne tugibeeramu paka 2000 Central African Republic. Congo ne Democratic Republic. Omwali bakazini niba n'ababa Banyarwanda batukubiraawo ebyo byonna Bangola nzibe ebyo olutalo waliwo around 10,000. Mazima. Olwofe twali tuli eno mu Kasese mu ADF Kasese Rubona Kibati Somoro nga tubundi bujjo toroko karukutu omwo mwonna. Enyama iswa tugajita twena yali enyama atusigira amagufu. Okimuwa mu Lunyankole lwajja okutegeera yali ennyama kati atulegera amagumba naffe tukole ki? Nammwe mukombe kwago. Tukombe kwago akabani k'Olunyankole oba okamuwa n'akawulira. Okiraba? Nti yadde ensolo yadde ensolo ate kati abantu bamugamba akole ki? Nti genda tolya ku nyama. Agende nga tannaba nakukirya.
naye kaakati ensolo gye twadda ffenna kati yaalidde ennyama naki naye mu kifo kyatulekera n'amagumba nagenda gayagala agalye. Shameless comrade, forgetful old man. Mbalamusizzaako nnyo bannansi basebo ne banyabo muliyo mutya. Ebigambo bya retired Major Yusufu Mbazira bwe bityo bwe tubitandise. Nkulazeeko ebitono ku bye tugenda okuwulira ebingi olina kukkalira. Programu eno ogiwa obudde. Nga sinaba kutandika nsaba mpisewo obubaka buno nti abantu mwenna abalina ebizibu eby'omubiri n'omwoyo mukubire abakyala be bayita abakooki ojja bakubira ku 750 2 600. Ebintu bye mbagambako nga gwe sente zikuyita mu ngalo emirimu tebakuwa gikuyitako ne bakusasula tomanya sente we ziyita ojja kuba 750 2 600. Eby'omubiri abasajja amaanyi ga kisajja gaagaana tebakuwaamu buwi ddagala bakujjanjabira ddala. Abalina abaana abagube ensimbu abaguddemu katwewungu n'abeebuzaabuza oluusi abeebulako 750 2 600. Nja kusembyayo ggwe ng'amaka gakutabuseeko buli kimu n'abaana n'ebirala. Ensonga ezo zonna bazikwasaganya bw'oba toyina direct kubakubira direct ojja kuba ku WhatsApp oba bateereko obubaka ku 750 2 600 wonna wooli obujjanjabi babukutuusaako. Mu programu y'olunaku olwaleero munnamagye alidde mu ttama. Ebigambo bye bikwate kimu kimu osobole okubitegeera naye nga mbajjukiza nti nze kennyini nkubiraako ku +971 50 219 4159 awo wempitira okukola ku biwandiiko ebya United Arab Emirates mu abeetaaga visa change, abeetaaga airport to airport residence visas, buli kika kya visa ne bwe ziba multiple visa myezi 2 ojja kusuubula +97150 219 4159. Sijja kubalwisa katugende mu bigambo tubikwate kimu kimu. Programu eno musobole okugitegeera. One day the statues fall. One day. Nsanyusa okuwuliza ssebo. Kale muganda alina ensanyusa okuwuliza. Onsaasira okukubira oba obadde ku mirimu? Naye nina okufunira obudde kubanga nze nkwetaaga ndowooza kusinga. Ssebo kantandike n'okweyanjula amannya go afaana newankubadde nze nga mmanyi naye kangafuna ogwokubiri. Samanya retired RO 64745 Yusufu Mbazira. Ssebo RO sikitegedde nalyo liba linnya lyo? Yende yanjula eyaffe era omuntu akimanyi bw'aba teweyanjudde lwoto toba musirikale. Ye nnamba ey'ekisirikale? Yes, era yenneeyanjula eri official afande eya buli musirikale. Nsanyusa okuwuliza ssebo. Kale muganda alinayo wentyo. Ennamba eno ey'amagye gye mba ntandikirako wagifuna otya? Ennamba eyo bwe tumala okuwangula Mwami Lutwa Lakwena ayingirawo ku supiidi. Alice Lakwena. Alice mu biseera ebyo twali tetulina nnamba nga tulina RA kyokka tetulina nnamba. Yes ssebo. Bwe tumaliriza Alice Lakwena nze nali mu 11th Battalion by the way ya Late Shefali. Mu kiseera Late Shefali ne bamugjawo ne bamuwa brigade Embale n'atulekera Major Kaweesa. Bwe tumaliriza Lakwena ffe twakola PTK summit oba wagiwulirako? Nedda ssebo. Eyo PTA lwali lukuŋŋaana nga twakamala okuwangula olukuŋŋaana lwalimu ensi zajja.
ffe twalukuuma ng'ekibinja kyaffe ekya 11C then bwe tumaliriza awo ne tugenda mu northern eyo okumalirizayo balakwena na gurupu ye baali basigadde abaali bazzeeyo mu northern. Okumaliriza otegeeza kulwana? Yes, kulwana kuba tuba kukuba ejjinja baddayo ne baddayo ewaabwe, bakoma ejjinja ne baddayo ewaabwe, bakamaga barakisi ne baddayo ewaabwe. 87 ez'ennamba we twazifunira z'ennamba ezasooka mu NRA okufuluma. Resistance Officer 64745. Yes. Kopolongo ndi kopololo. Nkutegedde bulungi. Komanda. Myaka nga 18 oba 17 awo ewati. Nga gy'olina? Ate twali tulina egisukkaawo. Afaate nga mukoze emyaka 17 18 ng'olina ne ranka mu magye. Section commander kati wa 11 oli wa 12. Mpulira nkutegedde ssebo. Ssebo kubanga abaalimu abakulu basale baali mu myaka 25 28 35. Mpulira nga be bazeeyo olwo be bakulu abasajja bakulu. Olwo abasatu nga be bakulu. Yes, asatu mu 5 nga be bakadde. Badai. Olwafade mukubye Lakwena mugenze mumugyeyo n'obusammambiro mubukubye. Ate twabumalayo ate twatandika butandisi part 1 Konyi part 1. Olwo Koni naye n'ayingirawo Joseph Koni. Anti yali relative kati yalabika oba yasikira oba byali bisikire kuba twasanga omulumulu ng'era bukyalwana bwekutera. Kati ne lweyongera bweyongezi paka. Waliwo oba Joseph Lagondeni Lakwena n'alyoka ayingira. Bwe tukubambula Konyaawo 87 89 n'ayingira Sudan. Era we twakubira Bashir ne tumuwambako abasirikale nga 10+. Abawarabu ne tubakutereka emakindi awo okumala emyaka nno. Ogamba eyali president we Sudan? Twamusabula bubi nnyira yagenda teyaddamu tumanyira. Naye Bashir nga yali w'amaanyi. Nawulirako lumu mpulira mbu yagamba kajja asobola okukuba Kampala mu ddakiika 45. Tasobola ositula ekatuumu mu ddakiika 45 n'abanga Kampala yonna eri ku ttaka. Kyali kisoboka kuba yabirina naye okulwana si kugenda mu katale gula mandazi. Kubeera yatukubanga zibbomu n'amafuta gagundi drum n'atusindikira drum n'akubako amakompola era yatwokyanga naye twamusaba lumu. Baalumba brigade ye ne CBM ne zikatuusa ne tumukuba okuva ku makyanga bukya paka saawa nga 6. Ne tuwamba Abawarabu nga 12 ne Kano nga mwali brigade commander nga mwali. Okuva 12 otegeeza mwali mumulamu ne munywa ku mazzi oba nani stop? Ate amazzi gali luddawa. Kuba kati ffe afaana abatabeerangako mu lutalo tuba tulowooza oba muba mukolayo ki essaawa okuva ku makya paka ku olutalo simanyi Katonda oba essaawa zitambuza atya ndowooza oba alina ngeri gyazitambuzaamu kuba ebyannema okutegeera. Naye bw'obeera kati nga mu lutalo mwalimu olwo omanyi otya nti gwe otwala tebakutwala? Okifiiringa otya nti kati nze ntwala nze mpangula sinze gwe batwala? Kati kwolwo lwenkugamba twasooka ne tumukuba amakompola okuva ku 12 paka saawa nga 3. Kati ezo z'olina okugamba nti mukolamu naye ffe nga NRA UPDF ffe tetulwana n'adui gwe tutalabako.
naffe tukuba crossfire. Adui mulina okuba nga mumanyi wa waali nga n'okumulabako mumulabako. Kiraba atumulabako n'atuuka ne mu meters 10 nga tumulaba. Era lakwena yatukubanga n'ayingira ne mu defense n'addeewa n'atuyitako wa n'ayingira munda oba osaaga. Batumulaba era oba olaba kubanga olwedde muba mukuba crossfire abagwa wansi abakazi obalaba abafudde obalaba. Yes. Omanyi oli mu kunnyumiza naye nze nkuba bufaananyi neebuuza mazima nga naliko mu mbeera eyo gye nkyasobola okuba nga ndi musajja nga ggwe akeera ku makya ne weekolerera n'otwala obuntu obutonotono awo n'osirikira w'osirikidde ng'ebyo byonna nabirabako n'amaaso gange. Kati eringa firimu naye ng'ate ekisiriyo. Afande kankutwale otubuulire olwo wawummula oba okyali active? Actually retired kitegeeza wawummula. Nawummula amagye. Otuuka otya okuva mu mbeera eyo owummule? Tukoze emyaka mingi olusobola nabbi kunyumiza n'obimalayo. Mazima. Kubanga bw'olaba okuva awo tukubye Sudaani tuvuddeyo. Abamu twali tukyali Sudaani abagenzi Rwanda ne bagenda. Awo wetuvaayo Liberia peacekeeping neyingirawo vodde Liberia 96 95 ogenze Congo ADF weeri nayo ne tugibeeramu paka 2000 Central African Republic. Congo ne Democratic Republic. Omwali wakazi niba n'ababa Abanyarwanda batukubira awo ebyo byonna Bangolanzi ebyo olutalo waliwo around 12,000. Mazima. Olwofe twali tuli eno mu Kasese mu ADF Kasese Rubona Kibati Kisomoro nga tubundi bujjo toroko kakutu omwo monna. Era ebyo bifaananyi ebimu byenakusindikirako ebimu by'olutalo mu nsozi. ADF ebonyaabonyezza abantu nze okujja okunnyikira ng'etandise okujja otukuba bbomu nalowooza ng'era propaganda omu bw'abeerawo nti ADF ya bulijjo yajjo wano mpulira eri attached ku ICC eri attached ku Al-Qaeda nandi kyoba kati nga nze ndowooza nti inspiration bagijje ku bino ebya bomu ebya America 2011 I think nti ne balyoka bafoomingawo naye mpulira ebintu biyogera byemabega ADF yadda. ADF nganze nagenda mu operation ya ADF 99-2000 Kasese bwe bawa ambira mpondo awo twajja bava mu northern ne tujjaawo mpondo 98-99-2000 twali mu operation ya ADF. Yes. We said erabika yali support bwa Sudan. Hello? Sebo nkuwulira bulungi nnyo. Bino ebyayisisi bizeemu jjo wano bizeemu nga ne ADF yagwa. Operation ADF twali twakituuma operation Maliza twagimala mu 2021. Yes. Naye mulwanye entalo kuba okuva mu balisira kwena koni ali waggulu akuba abantu bangi n'abalala betutamanyi muina ADF abasudani bagiwagira ate bweva wano tiateyingidde Congo nebuuza Uganda ina amagye genkanawa n'owulira nti eri mu peacekeeping eri wano eno gyeri erwanagana n'abalaba abaayo eyina abagiva mu mbiriizi ate egenda otereza n'abalala amagye ge tulina genkanawa. Amagye tulina mangi ddala. Mazima. Amagye tulina mangi ate n'ekirala kati UPDF brigade emu emala okuoperating e Congo, brigade emu emala okuoperating e Somalia, brigade emu emala okukuuma Uganda, brigade emu esobola okulwana e Sudan. Mazima. Capacity tujina buli battalion
5 zimala okukuuma eggwanga eddamba. Mpulira. Okujjawo mpozi kati bano abaana abazze okunoonyayo emirimu naye kati nga ffe abaali bajja okulwana abalwanyi. Twali tusobola bulungi okikola lwakuba kati abamu banafunafu olw'ensonga abamu balina zidiguli. Omanyi omuntu omuyigiriza ennyo takola magye oba tokimanyi ekyo. Mbadde ati kati nawulira mukama wammwe agamba nti ebyammwe ebyokulwana biweddeko. Abaana balina kuyingiza baasoma. Simanyi ye vision yalaba ki mu baasoma kati era bw'owulira bawandiisa n'ebiwandiiko bwe waayo ebifu bakuyisaamu embooko kitegeeza baagala bya ddala empapula. Kali gwe tolaba nti e Sudaani oluusi batawaanyizibwa egundi e Somalia. Okimanyiko nti waliwo obudde Somalia Baidoa bwe yagaana ne bali ku ruutinga ne bakomyawo ba veterans be bajja Al-Shabaab mu Baidoa. Mbadde sikimanyi nze ntera kuwulira nga batukubyemu olusambuushi nga jjo bwe baalumba enkambi yaffe abaana ne bafa. Ojjukira dokita eyafa e Somalia myaka egiwedde egyo. Omanyi ekyamusa okimanyi? Butamanyi yakyakukola kubanga bamuwadde kano kubanga dokita kati aduyi bwe yajja ku defense mu kifo kyafuna andachi afune position entuufu yadduka adda mu bizimbi. Yalina kubwama wansi. Yes, kati yadduka distance ogimanyi ey'okuva ku kkubo oyingire oba muyinjo oba muki awo aduyi gwe yamukubiraawo. Mazima. Era ye yafa yekka. So kyali kiraga nti yali tamanyi kyakukola. Bamutwala mu ngeri yakuba nti muyigirize naye nga mu mbeera ya combat kati ambushi tugwiriddwamu. N'ennaku ezo waliwo obuzibu nga balonda bannaabwe emikwano gyabwe kuba eri bagenda kufuna ssente. Kati ojjukirawo ennaku ezo komanda ebiseera emyaka egyo komanda eyafa ne president n'amwogerako nti batwala sitowa amaanyi. Baleka abasirikale abalina kapasite okulwana ne batwala bagundi basitowa maani baani bwe batyo. Namuwulira nti ne kwambushe yatukubwamu luli yanenya abasirikale abakomandinga babiri nti lwaki mwagambye tumudde emabega oba n'okubakwata yabakwata nga kiraga nti mu komandi yali mu weakness enjatika ezaaleetera okukola losses. Ekyo kivamu ekyo omuntu tamanya kyakukola. Aze akoze training bamuwadde ennyota nga tatwala nko n'abasirikale. Kikumi ku lutalo n'abakomyawo. Mazima. Problemu ate era UPDF gyerina kati. Kati president agamba mbu okulwana kuwedde singa tufuna olwaliro challenge kati. Olowooza si boosanga nga basudde ennyota ku kkubo. Uniform ng'agijjamu n'ayambala eby'omulimi n'ateekako n'ekikoofiira. Embeera ejja lwako butamanya kyakukola. Mazima. Yes. Afaanana njagala okumanya ova ddi mu ebyo byonna by'okoze olyoka olitayalinge? Nze bwe tumaliriza operation EDF onkome 2 nenva mu infantry nenzira mu department endala. Then okuva olwo nali kubanga tijjukira gwozala kwena naki naye ffe twakuba lutwa okiraba titookero lutwa twakuba obote ne tukuba lutwa era kwena jja lumaze kuwamba ate batitookero lutwa abo gugundi ndala kuba balinga abayiikira naye bano baali mu power nga be balina be bakulu mu kamandi. Andi kati abonza ate sibabala. Nenga twakuba obote ne tukuba lutwa. Kiraba. Kati omuntu like konyi operation. Ng'omuntu otambula okuva ku December n'otuuka ku January.
otambula mayiro 8 n'emigugu gyo ku mugongo mu kubigere ku mugongo oba oli mu support n'oweetikka base plate za mota oba okuba RPG amakompola go na RPG zo ate ng'olina n'SMG ng'otambula nabyo ebenaku zino ndaba batambula na kafaliso ndaba batera kutambula na kafaliso na mmotoka babatwala na mmotoka n'enyo enaku zino ndaba babatikka tulina emmotoka nnyingi ogenda obbala babayisaawo bagenda bawanisa ebigere bayimba ekyo nti kyekizibu era ate awo singa bagwa mwambushi olowooza ekigiriro kimanyi mwatambuzanga bigere n'otambula nga era mayiro 8 okutte kimmota oyine buli kimu ekikyo kirina ku mugongo kati waliwo ebiseera bye nakubanga mashini gani naye ng'olina okuba ne mashini gani yo n'SMG yo ne boxi za mashini gani ezo z'amasasi either obeerayo n'omuntu muyita gana aba akuyamba alinga omuyambi bamuyita gana oyo n'akwatayo boxi nga bbiri naye nga muva patongo mugenda kitugumu kiraba oba nkugereze mu Buganda womanyi ng'ova Lugazi ogenda Mpigi ova Lugazi Mukama Katonda oba ova Kampala ogenda Nakasongola ku bigere kyokka nga ate mu kkubo omusangamu aduuyira n'olwana nomala n'okwata ebintu byo n'oweeyongerayo mugenda Nakasongola naye nga muyinza okulwana ebbombo ne mulwanira ne Luweero ne mulyoka mweyongera ne Nakasongola olwo nga gy'olaga olaga ku ki ogenda mu maka go kuwummula otambula odda Nakasongola odde ewaka oli ekyeggulo kati nga mu northern Christmas eyinza otuuka nga muli mwakampinga for example waliwo lwe twali e Patongo ne bagamba nti adui agambye agenda kulya nammwe Christmas kitugumu kati mwe mulina okuva e Patongo enkeera waalwo mutambule olwo nga ziringa oba 22 Christmas nga ogenda girya n'adui agambye agenda kukira kitugumu kati mulina okutwala reinforcement anaga abasirikale emboozi zaffe abasirikale banaye fe abantu ba bulijjo tubatuuliraga firimu ife omuntu ne bwakuba muggo ku luggi odduka oyengera kitanda naye gwe ne bakusuubiza nti agenda n'eri n'obitikkako nogaaka ngende mulabe batugambye anti oda yavudde waggulu ku brigade egambye bataliyani gundi mugende mu kampinga egindi kuba adui tumusuubira okuba yagambye adui omanyi konye yatuwandiikiranga n'agamba Christmas tugirya ffenna awo ku kisaawe airfield kitugumu ate nga talimba jja obujo kitegeeza koni yali musajja mujoozi nnyo si mujoozi sajja alina amaanyi ssebo yatukuba nno yatukosa z'amagye mazima wadde naffe twamuwangula twamukosa naye naffe yatukosa nnyo mazima kubanga njagala okugamba nti twalinga osanga bataliyani ng'erimu abasirikale 8 olwaleero n'akubako 3 ne bakazi olite 5 kati okumala emyezi 3 oba 6 nga bataliyani erimu abantu 108 naye nga Katonda wa buyinza nga gwosigaddemu abe 108 nga mwoli mpola mpola kati ne baleeta eri be yakuba bataliyani endala nabana abasigala mweno ne bagatta ate ne mukola ekibinja ekirala bwatyo kati abasirikale baffe bangi bagenda mu lutalo olwo afande Mbaziira Yusufu njagala okubuuza ekibuuzo kiki ekibeera mu mutwe gw'omusirikale ng'olaba banno bafa oli ne bamukuba wali oyina emmundu abadde alina ebibokisi by'amasasi kazolite oluusi olina okumusika omutwale era nze nensigala nga ngenda mu maaso andi kati gwe oli civilian kuba nkyebuuzaamu babiri bagudde sayidi eno n'eno
ekyo ekibuuzo civilian yakibuuza nga ggwe mazima atakoze training buli lwokola training neggwa omusirikale okuwangula aba akukubye essasi n'ogwa wansi nkuwa ekyokulabirako yesebo nayina komanda wange omu nga bamuyita Matayo nedereti nendooza nedereti oke yesure yaliwo kuba saali naye nze njogera ku Matayo gwe nali naye yali lieutenant twali tulwana omusajja n'amukuba essasi omukono n'agamba wona amujinga amenipiga lisasi obanyi ekitegeeza nti laba omusiru akoze eki ankubye essasi fe olutalo omuntu omusirikale omutendeke okukkiriza nti oli naye musajja nga akubye essasi naye ekyo tetukirina na mu bwongo toba nakyo kigamba mbu kati kebakubye ono waayi kankabire nnyabo benduulu nnyabo ali luddawa benduulu nziruke nga nzira ku kyalo gye batuzaala tulina akayimba nga bakakuyingiza amagye kagamba nti mutoto naliya nidi mutoto naliya jeshi wachatawo na mwenyewe muba mutegeeza kisebo nti omwana mumuleke ajja galaba nti omwana mumuleke ajja kukola atya ajja galaba amagye gakabira muleke agayingire kubanga ajja kulinnya ensozi ajja kusitula emirambo ajja kukuba ajja kufaana ajja kufa byonna ajja kuba kazolite byonna kati buli lwoyingira amagye n'omala training obeera redde ku ebyo byonna tewabaawo oba redde kusonga busonzi tewali kirala era omusirikale omutuufu oba komanda ne bakuleetera abasirikale abava mu training omusirikale n'obatwala ku lutalo olusooka olutalo olusooka badduka n'olutalo olwokubiri badduka nga balabye n'abamu ku bannaabwe abayingira bonna abamu babakubye balema abamu bafudde biki kati abatadduse ku ntalo ezo bbiri be babeera abasirikale okudduka ogamba ku disaati ng'oli n'abula yes oli n'agamba kino sigenda kukiddamu n'abulira ekkongo yes era omusanga kabulasoke omusanga mityana ali eyekumi ewaabwe ali waabwe yagambye nedda era bw'omubuuza waayi kiki agamba tewali tayatula kyamuddusiza tayatula akinyumya akaddiye okiraba ekyamazima bw'ompulira ebigambo ebyo mpulirira ddala ng'ow'amagye Katonda yamubeereramu nnyo era Katonda teriyo kirala kubanga tugenda ku lutalo osanga omupya n'asigala gwe sinya ne bakkuba so Katonda aba yatubeerako Katonda yatuyamba kulwana wadde bino training tuzikola naye Katonda atuyamba nnyo aba akyakwagala buli omu alina ennaku ze ez'okufa mu nsi mazima essebo engeri gy'okyogeramu omuntu anoonya bwayennyonnyola ova otya Mulakwena okubye batitookero koni eyabagambanga nti waayo ekyemisana nkirya nammwe ate nga talimba konyi twalwananga emirundi 4-5 olunaku ng'alumba bwe mulamu bwe musalawo ti kati owaayo oweeyo sirisaamu oba ng'ajja ku makya 12 ne mulwana naawe zidowinga nadda ku nnya
ne mulwana abafa ne bafa nadda ku 6 ne mulwana abafa ne bafa nadda ku 11 awo n'abasiibula paka nkya Afande gusoko mbuli mazima koni yali agoba ki okutunga abantu emimwa okuwamba abantu twalaba ebifaananyi ebitagambika nze njagala kujulizayo kano afande nali n'omuzungu mukwano gwange omuzungu yawandiika ekitabo yali musunsuzi w'amawulire naffe mu mawulire oyogerako n'abakusinga yawandiika nnyo mu New Vision omwo yawandiika ekitabo kwa Boke Girls naye yali yakoze nnyo emirimu eyo mu Northern Uganda yannyumizanga bwe basanga abantu bwe yagendanga kwegamba kwa Boke Girls kyeyawandiika naye byeyalaba n'amaaso ge bw'atuula otasobola biwandiika byonna ne bikola ki ne biggwayo kyenneebuuza koni ono yali agoba ki ekituufu yali mutemu butemu siriyokiira yali ayagala nnyo kwata ku mmundu yali musajja mupangulukufu yali ayagala power kubanga abasajja bano wetubakuba ne bagenda ewa akumanya abantu abo baali batunyooma abanyarwanda abanyankole n'abaganda nga batuyita balowooza tetuli banafu olw'emibiri gyaffe nga bo bamanyi be basobola emmundu kati we tubawangula kyobola balakwena yaddamu n'abakuŋŋaanya n'abakomyawo ye n'abateeka mu kiti kya spiritual simanyi biki n'abakomyawo era ne balwana nga bamanyi balina kuva mu buyinza bagamba lakwena yabasiiganga omuddo simanya special tuli abagamba essasi terikwata ye yakozesa olukujjukujjula magezi n'azannyira ku bwongo bw'abasajja abatendeke abayivu ati n'abakozesa ensobi kati nekkonyi bw'ati anti konyi alabika yali relative walakwena okusinziira ku story gye tujja mu Northern oli mwannyina wadduka ye n'akikwatamu aga tetujja kupowa tulina okutambuza family legacy tulina abasajja bano tebayinza abasajja tebayinza tufuga bano yes yali serious naye gye buzze debulaze Katonda obuwangaazi nalaba jjo President Museveni ng'ayina famire ya Koni mu State House ng'abakyazizza ekyo kyabeerawo kuva dda kubanga n'abantu booketa be twawamba mu lutalo e Masaka bamala ne bajoyininga era ne bakola omulimu ogw'amaanyi ffe UPDF oba NRA opposition opponent wakkiriza ne tukola naye tetuba na buzibu kubanga neebuuza kyamazima nti omuntu eyakola bw'atyo entegeera yammwe nenneeteekateeka oba n'ensengeka yammwe ab'amagye ffe tusobera omusajja n'abalumbanga misana ttuku nze we mukwatirako oba 2-5 naye nagenda okulaba Museveni yeekubye ekifaananyi ne famire ya Koni nga baseka ne neebuuza abasirikale mmwe entegeka yammwe ey'ebintu mu nsi muneefaanana etya anti olutalo oliriko amateeka g'ensi yonna oli bwawanika wabasala endinze omuntu ne human rights tatali enemy atakyali enemy obotta waaki mazima mwenna mubadde mulwanagana olw'ensonga kati ensonga webe evuddewo oba oli alabye amazima mukivaako wabanga taliimu etuyita kinyume ng'oba abadde alimba wano nti aze nga atalinamu ensonga endala ng'anaamala ate n'aweta emmanju n'akola birala yes ate ekyo bw'otakikola n'osigala ng'oresistinga kuba enemy oluusi olemererwa mazima kubanga niwe tuba tulwana aduyi w'otamulekeraawo withdraw route abakosa nnyo kugamba abasirikale mumanyi when to engage neddi lwe mwogera nze jasifa abantu ba bulijjo twebuuze ebyo mubisalawo ddi kuga omuntu osalawo ddi kati kiseera kyakwogera oba nsalawo ddi nti kati kiseera kyakusonga
anti kakati olutalo lubaamu ensonga ezirwanyisa abantu ate ne bacommanders abasaidi zombi eriyo otuuka nogamba waawo naakoze eki onampangudde newe naakola nti sikyasobola kukola kimuwangula so ankubye otamuwangula mu joining nze badde manyi byabaganda nti mu baganda tulina n'omuteego nteega n'abazzukulu bo mu baganda bagamba oli bwakola ekibi balina n'enkola gye boogerako nti ya bulogo nti omuntu ateekawo omuteego buli famire guba lya mpola mpola tebasonyiwa anti ate era oluusi naawe woolemerako ku enemy oluusi era oluusinga mazima kuteesaganya kiri mu buntu naddala mu kukomya olutalo naddala olwanga lwagwanga asibawoosiba bazze kuva bweru kiraba afande Mbazira waliwo ekizze kiboogerwako abaki abasirikale ba NRA ne NRM kifa abantu ba bulijjo temutubalamu magezi mutulabanga abatasobola kati mwe mugwanidde mwekka yesi kale bw'obiwulira kaloga abasajja bano yesi baakola naye ffe mutulaba mutya abantu ba bulijjo ffe mutulengera bwe mutulaba nga tuli awo ffe mutulaba mutya omungeri ki omanyi saagala nkutwale mu byabufuzi ate ffe buli ofisa buli lwofuna rank oba politician mu byobufuzi abantu mwenna abaalwana tubalabanga abagamba nti bwe mwalwana olwo mulina okutufuga emyaka 3 egijja anti era namwe mukyagala waliwo abamu abatuuse ne tulabanga abapya bano bannazze kulya bano abapya basavuwadde nnyo bannazze kulya obuyinza ne butabeeranga luli kubanga edda nze nalina kojjange yalwana ne kaziini kojjange kiwalyanga yali dereeva mpulira manga ŋŋamba yali dereeva wa kaziini naye kojjange bwe yajjanga ku kyalo ewaabwe ekaabalungi eyo ng'abantu beesima ne bagamba omujaasi yazze kati tewali babbi ku kyalo omujaasi yazze munywe mubeeke essaawa kwe mukoma kuba alina obudde bw'atayagala mubeere wabweru olw'okulwana n'okuwulira embeera naye eby'ennaku zino era twaddukiranga nnyo nga bw'olaba omupoliisi n'olaba n'ow'ekibombolo addukidde ewa UPDF asinga naye kitange ennaku zino omusirikale okumulengerako olina okulya kava ate n'owulidde kava olina okwekakasa nti ogaddewo ebintu ebyo birina engeri ekifaananyi kye bizze bikuba mu basirikale be twali tumanye edda bakojjaffe bakitaffe baani mugenda kutufuga mpaka ddi anti kakati gali NRA gyoyogerako ffe aba NRA tetukyalimu batono kati kubanga kati abalimu abato tuli myaka 5 plus kakati bano abalimu nga boobalaba era nabo bajjanga bwe nagambye bazze kukola bazze kuki mbadde mmanyi nti mukama wamme bw'aba yakyalimu ekipindi kikyali kyekimu enjiri yemu gye baliisa mumuzeeyi nga mulimu n'abawagira Bobi Wine ne bamusondera ne ssente kikyali kyekimu balemanya ekipindi kye baba bakuba mu nsiko oba kye bazze bagamba ne musonga ne mulwana entalo ezo zonna nti mukama wammwe akyatambuza enjiri y'emu wakati enjiri yakyukirawa ennaku zino ebyandi afande byaggwawo kimanyi ekyo kyamazima
kati nganze NRA sawe tosobola kungamba kukola nga bye bakola Kawempe. Tosobola kungagenda okuba abantu omusajja w'NRA kizibu. Nalaba abavubuka abawanvu abambadde nga ba makanika ng'alinnya mu open roof waggulu n'atunuza omumwa wansi. Bonna baakajja abo kati be basobola okukola ebyo. Ne Museveni nalaba akivumirira yatuuka n'akwata omuggo gwe n'ademonstratinga ne bwe bakwata emmundu nga kirabika nga naye yeewuunya. Anti wa NRA. Mazima. N'ekirala kikankuwulire kino ndi kati president amuka. Sikiriraako obujulizi ekyafande mwe mubimanyi abasirikale president naye awambibwa anti takyalina order sikimanyi nze ndaba ensaagi kutte mu 5 bw'ati simanyi kati ebiragiro bivaawa kuba ngenda ne mulaba ne yeewuunya jo yakola ebyali badde bikolebwa singa ayina order singa bikolebwa ebyo bisoboka okukola nga bw'omanyi NRA esobola okukola ebyo. Museveni awaliwo ayinza omuwamba ng'avuddewa kuba nze ndowooza anti kati kuba tokyalina orders tobanga gwe baawamba. Mazima jo yali ensonga lwaki nakukubira nga nina complain kitegeera yesebo complain nganze kati lwaleero kankubuulire kino ffe ng'abantu aba NRA abalwana mu myaka egyo sirina ne byenyinza kunyumiza ku ssaawa eno ne bisoboka byetaaga emyaka nga 5 nga nkunyumiza buli lunaku. Mazima naye mu bufunze ffe ebintu ebigenda mu maaso kati ffe ng'aba NRA tetubikkiririzaamu. Kwe tojjukira juzi tewawulira Kayanja bw'agamba kugamba tulina ne bye twewuunya n'ogamba naye kino kisoboka okukolebwa nga tukyaliwo kubanga pulezidenti akyali mu buyinza. Namulabanga n'ebiyengeyenge bijja nga awulira kwegamba munda alimu omuliro ogwetaaga okufuluma. Bw'okimanyi nti kati poliisi ekiyita ogani zonna nga poliisi esobola okuteekako omusango n'ekutereka n'omalayo emyaka 5 nga teri amanyiwo oli nga teri naakubuuzizza naakulabyeko. Anti ffe tulowooza bye mwalwanirire ffe tubadde tumanyi nti yenkola gye mwagamba ati kati ke mwakwata pawa musalawo nga bwe mwagala. Nedda ssebo bano abaana kye bakola kati kitutwala walala si we twali tulina okulaga. Nalaba General Museveni jjo ng'akutta akazindaalo ng'agamba nti yeewuunya mu nnyumba ye mwennyini okumulaba osasula omutwalo gwa $3 miliyoni 35 ate naye ne bamutwikinga n'asayininga ne ku biwandiiko ng'alowooza nti kyakola akikola mu bulungi kumba aleese ebbaluwa bamuwadde omutwalo gwa $, ate naye n'afoolinga yakyogera ye kennyini ku kazindaalo amaliriza mulimu gwe amumaliriza ddiiru ye. Mazima nanti ebyo byennyini era mwennyini yabyagala kubanga nga kati nga ffe bangi yatukola ki mwawummula yabasuula yasuula si kuwummula naawe kubanga yali okutegeeza nze nalina mukwano gwange bamuyita Lefutananti Kano Mota bamuyita David Lukanga yali bamujja mu magye ne bamuzza mu operation with creation n'amalayo emyaka nga 2 ne baleeta eyasoma ne bamudampinga. Kitegeera naye ng'era bakikola intentionally ate nze nabagamba nga tugenda ne bagamba olina olugezigezi ne mbagamba babajja mu komandi bagenda kubasikiza baana banywanyi b'omutabanyi kubanga mwe mulina olugezigezi temujja kugoberera orders za mwana oba temukyazigoberera mwekuluntaza kamandi temugiwa respekiti. Naye kati gwe omuntu atatwalanga abasirikale 50 ku lutalo n'abaza
ati musajja alwanye entalo n'entalo nkusayiro nga ntya. Afande bigambo byogera mbitidde n'obulamu bwo otandise obutiiririra kubanga ebigambo ebyo omanyi yes kale afande mpozi njagala naye abasirikale muli bakambwe nnyo ekyamazima kankubuulire kino muganda amagye teriiyo wokola training 10 nga totwalanko basirikale ku lutalo n'obazza ne wasomera Sanders mazima nga towuliranga ku mundu 10 nga zivuga omulundi gumu n'emizinga kiyinza okubeera ekizibu okakasalankayo. Ekyamazima afande kankubuulire ffe betuwulira nti ennaku zino enwana yammwe eyo gye mwakubanga yaggwako kati abaana babeera mu night vision balina calculation ziri computerized zikatuusa za remote kyebabakola tokiraba kyebabakola ennaku zino casualties nyingi abamawulire batuba n'emiggo tuleme kwata mirambo gituuka kyekyo osigera muganda wange kyamazima mpozi tunyumiza nnyo naye ayagala obubaka buno nze ffe nga ffe abaalwana naddala abaawumula myaka gye10 kudda wansi gavumenti ate sijagamba gavumenti naye pulezidenti teyatufaako yatunegalekitinga jjukira mu biseera ebyo omusaala sente zaali ntono kati pension ne bagamba nti pension buli musirikale ajja kufuna pension okusinziira ku lanka ye ne bagamba nti kati omusaala oguliko bonna pension zonna zijja kuba omusaala oguliko kati naye byonna kati era omuntu yasigala afuna pension ya sente ziri entono kati ate bano abaakawummula bo ne bafuna ennyingi ng'ate jjukira bye badde bafuna omusaala omungi ffe twali tufuna musaala mutono. Kakati kuranka nga retired Major Yusufu Mbaziira nobeera kati njagala okukitegeera nti kuranka eya Major nobeera ng'ofuna retirement obusaala obwali obwa Major Waluli nga Major wa kaakati n'omusaala ogulinnya afuna nnyingi okusinga mmwe abaleeta gavumenti eno okubanga egumidde ng'ate olwedde ffe luli twali tusiiba mu lutalo tetulina kye tukola tulala ng'ate kati abalala basobola n'okukola bizinensi kati kuba tewali lutalo abalala babeera mu bbaala bugenda emakindi babeera ku bbaalabaala awo basiiba bali mu byabwe balina botiiki balina obuntu bw'enkoko balina biki abamu ba VIP protection omusanga akuumye omuyimbi artist Hello? Okitegeera ebyo byonna kati ffe gwe tubanja y'ono omulaba agenda kitegeera mukama wammwe abamanyi obulungi transition ogirabe eri etambula wadde goyinza obutakiraba neffe tukiraba mazima eva muffe edda mu baana kiraba. Retired Major Mbaziira Yusufu kambeeko kyenkubuulira olabika tewakitegedde. Mbadde nsoma mu lupapula lwa New Vision nga September 5 lwafulumye lulaga ekifaananyi nga President Museveni ali ne ba veterani NRA Army veterans undergoing a transformational leadership course in Kaweweeta after Museveni delivering a lecture of opportunity to them at Entebbe on Wednesday. Ekifaananyi PPU yakikuba era President Museveni waali maaso kuliko omutwe President Museveni pledges to uplift veterans from poverty. Almost 40 years down the road
babyogera buli campaign omanyi kikankubuulire kino muganda wange ffe buli mu campaign atubala atuyita n'alaba abatukyaliwo batwagenda atutya okitegeera era ndaba nga ali ku census kuba atuludde eno balaba mu tenti bambadde abamu basunguwavu buli kulonda abyogera era atuyita buli mu kulonda mpulira okitegeera naye kati ensonga gye nabadde nkucontactinga nga kitugezaako okugamba bakitugezaako mugamba nga president ffe twagala kutucompensate nga twagala ssente zaffe kitegeera bwe mwali mulwana ayina ze yabasuubiza zaatannabawa oba mutunuulira bano abaliwo nammwe ne mugamba katufune ng'ezaabano mulimu kati like mulimu abantu abalala b'osanga nga waliwo retirement ezizibaawo ng'omuntu bamuwa 6 months according to his salary kati ne bagamba package bajja zibawa oluvannyuma paka nakati ekitegeera ng'okuva lwe yava mu magye talina ke yali alabye tewaliwo package bamuwa musaala myezi 6 okusinza ku musaala gwe olungaddala abantu biri gumu kitegeera nga mubeerawo muti olwo kubanga bwembanga nali wa myaka 17 nentandika okukomandinga byotanannyumiza n'ebitono byombuuliddeko era ebimusobola bikunyumiza ne mundisimiisinga kale ne munsuubiza nti kakati gwe wootuuse genda katukuweeyo wano omusaala gwo gwa myezi 6 wegigenda okuggwerako nga gavumenti eprocessinze akasenteko ekakuteereddeyo mpulira kati waliwo kyembadde kiraba nakugamba kankubulire kyeyagambye nze kyensomye Museveni yagambye nti talaba nsonga lwaki awa ssente ba ghetto kids nga mmwe talina ke yabawa. Those who are living now are going with better packages, but for those who sacrificed earlier, we must make up for the shortfalls. We shall do this through revolving funds organized at the zone level, he added. We are giving money to Kampala ghetto boys. Why can't we give money to circles of veterans? Mwagala abakompensating so si kubatera sente mu sako kuba ye ayagala batera sente mu sako. Lwaki atuteera mu sako? Ffe tulina namba zaffe ez'amagye, tulina namba zalina okuteeka ku sente. Tulina account number mu banks. Mpulira. Bw'okimanyi nga abamu abagamba mbu bagende mu bino simanyi myoga simanyi biki. Bw'okimanyi nti basivilian tebakonsideringa basirikale bali mu byalo babalabanga abatalina magezi. Era wano agambye if you don't have land, your option is to have omwoga. Ebyo ebiboozi by'amalwaza abyogera bulijjo. Nti bw'oba tolina ttaka afande Museveni akuwa amagezi genda ofune omuki omwoga mbikwotinga mbijja mu gundi era n'alaga wano nti earlier stages eza OWC Operation Wealth Creation ya kamanda munnammwe General Salim Saleh gye yateekawo 2013 yalaga nga baveterani mwe mwalina okusooka ogifunamu. Afande Salah ye mufu nnyo kubanga oba omuntu oddira milioni 5 n'obiwa omuyimbi naye nga tosobola kuwa milioni 10 n'oziwa kano munno eyawumula egwe mwakomandinga amagye oyo abaaki kugambye yagambye yalagira Salimu Salaba w'endokwa endokwa mwe baba asookerako okuwa endokwa. Bw'okimanyi nti Saleh yagamba yatugamba ddamu yeti yava ku byamagye yabivaako abasirikale bavaako yekitugamba dda. Is retired ebyamagye takyabirimu ali mu development. Anti bamuwa tasiki okubalabira n'abagamba nti talina kyakyabagaza yabavaako. Kyeyachogera misana ttuku kiraba. Mpulira. Ate ebyo byabagamba kati byakudaivatinga just kigumaaza era akaluwe kanaggwa kyakisa byogera obululu bonna kuva mu 2 zaabyo. Kiraba. Mpulira. Naye nze ensonga nabadde ngezaako kugamba fenga fenze ne bannanga abalala
ffe tutegese tugenda kumunoonya wonna waali wanaaba tatuwadde ssente obanga takoze ku nsonga ze tunaba tumugambye naffe tujja kuteekawo embeera ng'abalala bateekawo abayimbi bateekawo n'abalala bateekawo embeera. Afande nsaba ekigambo kigonzeemu ekigambo ekyo kinenemu mpulidde ogamba mwe mutegese mugenda munoonya wonna waali mutya kapasite tugiyinzire mbwe munoonya gy'abeera tetumanyiyo atera kubeera ntebe ku State House entebe General Salim Salali Gulu Kisozi Ferana wano ne wembeera wano era mmanyi gy'alaga era mmanyiyo kapasite emanyawo gy'alaze era mmanyayo okitegeera kirabika kyava abeekengera mu mulaba abeekengera kati epuroguramu eri ate tuyinza n'obutamunoonya ye naye we tuteekawo embeera era mwennyini asobola otutunoonya mumubanja okubalira nga mmwe kubanga ekituufu nange ndabye ku bayimbi Kamiliyoni yajjanjabibwa gavumenti nti yayimba naye gwekimanyi ng'oyinza okubeera gwe Dorotia okulwalira eyo n'ofiira neyo nga tolina na mutwalo gukutwala mu ddwaliro mbadde manyi muli bulungi nze mbadde sikimanyi mbadde manyi abaalwana mwe bantu bentera okulaba mu State House mu meeting oba mu tenti ya Museveni nze mbadde manyi nti mwe mutuulaawo mulina olukiiko olwammwe kuba mpulirayo kye bagamba oba high command ze naalirowooza nti high command yalituddeko nti ono kamanda yakuba EDF ono yakubala kweno yakuba gundi mwe mwali badde mutuulaawo gwokimanyi nti kati eriyo ne ba veteran leaders mu district naye nga basiviliani bulungi nnyo sokuleke ate nedda afande sikimanyi ekyo omuntu nga talwanangako nga civilian ate nga yakulira ba veterani kale kigambo veterani awo kiba tekirina meaning kuba veterani abayi veteran of something nti nazirwanako ezaawano nkuwa ekyokulabirako yesebo abadde atwala veterani ekayunga bamuyita Agustini muganda wa Kalangwa naye civilian oba mbega nga yakola gwa kubega nga teyakola gwa kuba direct maye abamu balinawe civilian naye lwakuba muganda wayina ssente amuleeta n'agula aba veterani ne bamuwa akalu mpulira kati ebyo byonna bikolebwa lwakuba bwavu abantu baavu mazima ekitegeera ekyo muganda wange gwe civilian ba officer mulimu ne ba lieutenant kano ba seti baani ba lieutenant matovu banno ne bakkiriza civilian abafulanti kuba bwabo waliwo ne civilian ateebalira mutuufu mbaseebalira ompe nti kulira abasajja abasirikale kati nga bwe tugenda okwogera njogera ki kale bampadde nze mbakulira ndi mu kupreparinga speech gye ngenda okwogerera abalina bye babanja era nga nnyina okukakasa abeerabidde nti twakola kino na kino oba kuba meeting ezimu ffenna tetujja nkiikayo 2-3 speech eyo ngipreparinga nti anteekamu ki n'aboogera ddiye ng'aboogerera mu ddi obudde bwammwe awina eggwanga afaande lyonoonese kuba mbadde manyi ebyammwe eby'abasirikale bya hairake bya oda bimanyiddwa byekola byokka nedda ssebo era bayita baveterani oyinza okusangamu baveterani nga 5 balanga basiviliani beberimbiso lwaki tebafollowinga structure z'abaveterani ate nga structure zaffe weeziri mazima bintu byonna byabulongota mumubanja ki Museveni era lwaki mulinze mu kalulu kubanga mubaddewo akaseera konna afaande nga musobola okuteekawo embeera musanga ne mumubanja naye kati ali bizi anoonya kalulu emyezi gisigaddeyo mitono n'ebyo byennyini byobadde ogamba bye yagambye olowooza lwaki yatuyita kalulu katuuse naye mbalaba wano yabayise olowooza lwaki yabayise
agamba kitaawe yatunda enteeze okumuweerera mu speech gye yawadde be basinze okwotingamu bagamba nti to illustrate these principles, President recounted how his father Mzee Kaguta sold his cattle in a cultural auction market in Ntungamo to raise his school fees with the support from traders like Walusimbi Impanga and Bukenya, who were not of their tribe. This experience, he said, showed that prosperity relies only on local communities but also broader national and regional markets. Abagamba nti ye nga kitaawe Kaguta bwe yamuweerera ng'ayambibwako abataalina ba tribe ye. Enkulaakulana ebeereyo mu community gye muli eyo, musobola ogikwasaganyiza gye muli eyo, musobola okuba oba abamagezi nammwe mufuneyo bampanga babayambeyambeko eyo gye muli, simanyi. Ekyo kituufu kati gwe tewalabye vidiyo yange gwe tulaba nga nina omulimu gwe nkola. Era simanyi waguteekawo otya. Kuyiyayiya naye nga olowooza naalibadde already ndina pharmacy. Kyamazima. Singa awo. Okiraba nga nina pharmacy nga nina entambula nga nina buli kimu. Nze mu ndowooza yange mu pharmacy awo saalina kutaddewo n'alirowoozeza nti bulwemba ne high stake meeting erina kyegoba mpita bannabyafaayo ne mbagatta n'aba tekinologi bwe kiba nga tekinologi w'amaanyi nnyo kati mu kugira wali badde awo ojjawo ku supervisinga wenkulaba kati atuyita olumulemeredde mpulira olwabaawo olutalo olumulemeredde olwo oye atumanya nange afande njagala kumanyamu kino. Yes, obusirikale kufuna oba buweereza? Buweereza. Kuba ajja kugamba Museveni nti mwaweereza. Yeewaana bulijjo mu statement ze n'agamba ye nga Museveni asasulwa miliyoni 3 omwezi. Kubanga obusirikale buweereza si gundi. President naye ng'omanyi ssente z'afuna bako ebyo eby'omusasa. State House erabirirwa mu budget oba obukadde 8 omwaka. Mu budget bagiteramu buumbi nga 8 abeera n'ez'okugabako ye commander in chief. Ekyo mbadde simanyi nti okimanyi. Kati bwe tutunulira mu budget sente ezallocatingibwa amakaagi zisuka mu biliyoni 8 obuli mwaka. Ezo just naye agabirako ku basirikale banne be yalwana nabo abamuleeta mu buyinza oba agabira bayimbi n'aba civilians. Madde mmanyi nti mmwe mulina omulyango ogw'enjawulo mwe muyita ati bano ba civilian betulaba naye mmwe akammwe kaba kateeketeeke aka kisirikale kammwe ka munda. Noonyaako n'abalala obabuuze wana baawukana ku kyeŋŋamba. Noonyaayo ku baveterani olaba eriyo ali obulungi. Nyinako bemmanyi afande mbaziira nyinako baveterani we nali nateeka akaofiisi ewa Kaliga mu katale k'abaveterani nga mpulira oba n'akatale baawamba kawambe tebaakabawa nako balwanira kalwanire. Era kyekyo kye tulina okukola tekira bulijjo kye tukola okubaako kye tukola ki n'akatale muvaabiira buvaabizi ne bugamba weewaawo twalwana kale kino kakibeere ekyaffe. Ate era local leaders bano bakansala ab'emyaka 19 yakava university ne bajja bakuba meeting bagobe ba veterani we bali era oluusi ne tiyagasaanyooka bali mugoba ba veterani wali ate kyewuunyisa obutale mutunda mikebe obutale bungi n'olulala kankuwe ekira storenda. Twagenda ne tuwamba ettaka e Bukasa nga naakawummula. E Bukasa eyo bweyogerere ne tutema ekibira kya eka nga 2 kati bwe baali batumesa oyo gundi siraaje bakaleko bakasi yali ali mu Kampala wa poliisi. Era twagenda ne tulimisa president ne tumuzingako eyo ekisozi. Genda okulaba nga baasi tuyingiddewo n'ayita Kayihura yali biseera ebyo yali police commander. Agamba abasirikale mu bapunire basula bajja kunda bencha teyatulaba oyadda n'atugamba ettaka oba babeera ettaka lyabwe balekere.
Tekiri kyenkugamba nti ffe tulina network nga kati fo nze nsobola okuba mu State House banga president onaku bwe tutagenda kubeera ki kiraba era bwe tutwe twakola abantu ne babamu ne balyoka bafuna ku poloti bwe bakola ki bwe bateeka ko amaka gaabwe obwo basula naye ate oluvannyuma era babagobawo mbu bagenda kuteekawo simanyi meeri simanyi biki okiraba kati gwe gano obeera nga olinga ataakolera gavumenti ng'okyabasisawa yonna ekyamazima bino tubyogera nze ng'owamawulire tubyogera wano naye kinnuma okuwulira nti n'akatono omuntu kaalina konna mweguya keeguye kwegayirira nga ababeginga fe kyenjagala omanye muganda wange amawulire ffe pulezidenti tetumusaba oba kaŋŋambe oba tukigogere tutya tetubeginga kwegamba temuli mu kuwandiika proposal nti we are claiming yeah there is a difference in the proposal and yeah bakiyita claiming we are claiming we are not begging mazima njagala ekyo oba okizza mu Luganda simanyi bwe tuyinza kizza mu Luganda but it's not we are not begging we are claiming our sweat nkutegedde bulungi ssebo kyekyo muganda wange era mu mbeera eyo ffe tulina capacity ebanja mu ngeri yonna mpulira ate bwe tusalawo okukozesa capacity zetulina zetumanyi nga ez'amakubo amatuufu ziganyi muyinza n'obutalonda kitegeera afande kankubuulireko oyinza okuba Museveni omwerabidde musajja mukambwe ennyo yagamba mumanyi nnyo we shall crush them bw'oyogera ekigambo crush anti akurashinga basiviliani ffe tuli basirikale yakurashinga Sejjusa yali yeepampalika naye yamukkakkanya yakurashinga Kayihura mpaka mu kooti maasho oyo naye oyo Jeno Mulamba nze anti yali omu nabeerako ne wa Jeno Salim Saleh nga nkwese naye nalabako Jeno Salim Saleh nga alindirira President Museveni Jeno Salim Saleh yasituka nga n'akatebe takyakatuulamu nga kwegamba omuntu gwalindirira alaga nti amutya nnyo ate nga ffe Jeno Salim Saleh twali tumutya nnyo ng'ekigambo kimu kyayogedde eba polisi owulira ffenna president tumutya naye tetumutya nti olw'okuba wa kitalo onuleda tumutya lwa respect nga kamanda wammwe nga bw'onaalaba nti omwana waabeera n'emyaka 35 ye muvubuka ow'amaanyi taata we nga wa myaka 9 wamuvuma omwana tasobola mmukuba ngolo lwaki era wamukuba engolo bamuyita mwonoonefu omwana naye nga bwe tudda mu maanyi taata aba takyasobola kukwata muntu wa myaka 35 okitegeeza kati ne pulezidenti bw'alifa pulezidenti twali tumutwalanga mu taata waffe tetusobola mumukola ki naye nga bwe tuba twasazeewo kitegeera naye tasobola kutuulayo eyo era asulaako kunadde ku kitundu kino ekisoose wembuuziza ensonga zino njagala kusembayo nga nkulifaalinga ku bannene nga Jeno Nalweyiso those are useless mpulira nti Jeno Nalweyiso bw'akwata ku nsonga Museveni agiwulira mangu lwaki Jeno omukazi mu Afirika omu ku bajeno abakyasinze obutono bw'aba si ye Jeno yekka ali mu Afirika lwaki temuyise wa Nalweyiso Jeno n'abatwala ayinza obutayamba omanyi kankubuulire pulezidenti awulira violence ye muntu wa violence awulira violence ebyokutambula ebyemirembe tabiwulira bino bye tugamba tumusaba ajja kutulaba ne tufukamira naye twasaba dda lwaki tubeera tufukamira buli lunaku simanyi munnange abantu kankubuulira abantu basafarinze gwe kyotamanyi mazima
abasirikale bafudde lwakubanga mbeera mbi yabutabaako kye bakola yabwavu endwadde ne zibatta na buli kimu. Era ffe abamu twatuuka ne tugamba itise police safe abakadde tuggwewo kyoba tebatukonsidaringa nandiki. Omanyi kati nga ffe abantu abatunuulira ensonga ne twanalizinga eri ebintu bwe twatuuka tugamba kati ffe porobuleemu ya gavumenti ffe abaalwana ffe abaveteran. Kubanga kisuubirwa kirabika nti yali asuubira okutuuka mu myaka ffenna tuweddewo endwadde obwavu n'ebirala. So ndowooza ye problem. That's why atusqueezinga nnyo bwatyo. Mazima afaane ojja kusembyayo solution nga temunnaba kutuuka kumubanja mu mbeera mu mubanjiza mubadde mwagala ki? Abasirikale abasinga buli omu alina akawunti gwokimanyi n'ekirala nti omuntu wogezaako complaininga kati abalala nga bakujja ne ku payroll ya pension. Kati nga ku bigambo bino bye twogedde bwe bifuluma oyinza okuba nga akasente n'aka pension akatono nako ng'ovaako. Ate nze pension era si kyekikulu kuba era ne pension gyenfuna tosobola kunnyimirizaawo ng'omuntu. Mazima ntuze siyimiridde ku pension. Yes, mpulira siyimiridde ku pension ate era nze siyina buzibu na kyonna kibi kibeerawo. Yes, nja kukwagaliza mirembe mu kitundu kino kanfube nange nteekeko eddoboozi lyange kubanga abantu abeewaayo ku lw'obulungi bw'ensi fe tulaba nsi kubeera nga tutambula butambuzi eyo n'okeera ku makya nga tomanyi nti singa ensi yali erekeddwa mu matigga ga buli omu ayagala okuba nga yasalawo twalisanze ng'oba Kony alinako ekitundu erwenzooli abafuga mulala essagaliko eriri mu East nalyo lyalibadde ddala. Ekyamazima okimanyi nti gavumenti like eyinza okuyita nga veteran negamba kale okusinza kapasiti yo jangu otusabe bakuwa emitwalo nga 3 oba 2 nomala emyaka 10 oba 15 nga bakuwa mitwalo 2 oba 3. Kisoboka kubanga abantu abamu muntu kyosobola okukola emyaka 10 oba 2 nga tebakwongeza musaala kirumamu. Lwakuba abasirikale oluusi abeera n'omutima ogusaavinga ng'aguma n'akatono. Yes, n'asigala mu kifo ekyo n'agamba wayi kasita nnyina sirya aido. Era w'okomplaininga ng'ekyogenda kifiirwa. Mazima. So these boys ba newcomers tebatukoze bulungi. Mazima. Sebo nja kusiibula wano kanfube nange okuteekako eddoboozi nja kweyongeza bw'onampa omukisa omulala okubaako ebintu bye nneebuuza. Sina buzibu nze mbeera available okujjako mpozi muliro nenze simu yange ebeera online 24 hours kubanga nkolera bizinesi zange zimbeezaawo. Kati obutantuuza mu bigambo afande omuntu akwetaaga akufuna atya? Kuba oli ayinza okwagala okumbuuza omusajja oyo mumufuna ntya oba ku nnamba yo kuli kwe basobola okuyita ey'amagye. No, nze simu zange baziina naawe nzikuwa ya WhatsApp eriko n'eyokuba weeri. Anjagala okumfuna bamanyi ne wembeera bamanyi. Kale omuntu sigamba nti mu kyalo era bamanyi ne wembeera bamanyiwo. Kati kitegeeza omuntu ne bw'alaba puroguramu yange eno nga yeetaaga okubuuza ebibuuzo naŋŋamba mpa ku nnamba y'omusajja oyo ngimuwe. Gimuwe tewali buzibu kuba n'abamu era baziina. Awo ntegedde bulungi kubanga nze oli we yali nkubidde naŋŋamba. Si byakwekweka. Okiraba? Ffe twogera mazima ffe kubanga tuli baddemu tulikoledde buli kimu ekyetaagisa.
abantu onoleza ati tebatutegeera baganya otutegeera bajja kubategeera kubanga golowooza we tuba tusobodde okusafaringira mu gavumenti gye tusaabinze kati enajja tunaabeera kuba kati ejja omuntu gw'ogamba ADF n'ogamba Lakwena yeetaaga kunnyonnyola nnyo kitegeera bw'okimanyi nti omuntu ava mu opposition n'ajja gavumenti neeweerera omwana we paka university nga gwe omwana w'omusirikale tosobola kumuweerera paka university ekyoyogera mazima so kati ffe ebintu bingi tubirabye naye lwakuba nti eggwanga lyaffe tulyagala ne tusirika naye tulina obusungu pulezidenti bw'atayinza nakumanya abo abantu abamu ne basinkana abamu usanga abamu n'abasiviliani nga n'abasirikale temuli basirikale bali awo nga waliwo be yambazza wano ndabye tenti ejjudde nga abasiviliani nga muli bangi ba impersonators bayitirivu okitegeera baveterani n'abalabye nga muli bangi bulala tenti yajjudde n'okubooga n'ebooga webayita baveterani bano abanaleeta mmere mu lutalo simanyi nasaabinga kino bebajja mazima ate era bayitako ku bantu baabwe kati ffe twabaleka ne tubatunuulira buli nobayita baveterani ffe tubeerayo tosobola kuyita baveterani nobateeka mu tenti baveterani tuli mitwalo na mitwalo kati mazima ojjako bano abatandika okuwummula mu 2,000 abadda naye ffe abaveterani abava mu 2,000 okudda wansi naffe abamu bafudde naye era bakyali tenti bbiri oba 3 oba 5 yes those are impersonators basinkana kuba bo balina omuwuliriza ffe tasobola tuwa chance kumusinka mazima okimanyi nti abantu betwakuba bebawa emidaali bagaba emidaali e Kampala emidaali ngiraba nga bagigaba ati ono yakola bwati ono yakola bwati ogugwo sigulabangamu Meja Yusufu Mbazira kati gwobamanyi abafuna emidaali ate nze munnange ndaba bebawa midaali nendowooza Museveni ye ensiima yenega oba kamanda in chief yasinzidde ku kyokusiima omuntu oyo omudaali n'ogulaba ffe tubatunuulira n'ogankalira banno bano nabeeranga ne muzeeyita amala emirundi nga mbuuza nze omudaali ogutaliiko ssente onyambaza gwaki kubanga bwe mubanga mwakuba emmundu ebifaananyi mbirina wabimpa mazima ddala nga nalinda abafirimu simayo babituufu nga abasirikale bendaba mu firimu babeera ne doogotaaga oba doogotaaga ngo omusirikale alina n'obusobozi obugamba nti kale kansiimibwe emmundu ngiwummuze ate ne musigaza n'alegense kuba nze singa kati nkubulira nga bwe nagambye nkubulira nga civilian mu ntegeera yange endowooza nti nga mumpisiza bwe mutyo n'alibadde nabuuka dda n'opposition alira gwendaba nti aliraanaganya ayinza okunsasula andi kati olaba ebyo byonna nakugambye nti ebyo twabikola olwokubanga munakugereza ku taata n'omwana pulezidenti okusurvivinga paka kati ffe just siyaasa yatukwata n'ekirala netumutwalanga taata waffe otherwise nga twamutabukira dda kubanga kyamazima ndaba mukyali attached ku gavumenti mukyajagala mukyali kapinga ebintu bye mwakola muwulira mubyenyumirizaamu naye omuntu ow'omutwe ogutalina bugumiikiriza bwammwe singa yagenda dda n'atandikawo akavuyo ke anti olaba nti amagye ebeera oda omuntu newoba tomwagala naye olina okumwogenda kukola emirimu gye newoba toyagala pulezidenti amagye tojja kugamba mbu kubanze nimu endowooza ya Besigye oba eya Bobi Wine simanyi nti tekisoboka ekyo olina kufollowinga orders eza system nga bwetambula mazima naye ekiseera kituuse ndowooza abantu kubanga kati wentundira pulezidenti nga bwe mulaba ffe Qur'ani nze ni musajja ndiseeka naye Qur'ani egamba nti wamanu amiruha nakisuha fil haliki esebo
nti omuntu bw'akula akendeera amagezi ge ag'obutonde n'omubiri na buli kimu. Pulezidenti emyaka gy'alina kati takyasobola kontrola bavubuka. Kiraba kiraba newabanga bannayuganda bamulolekedde ebisanja era agonze nga bwolaba obulamu bw'omuntu Katonda bwe yatonda omuntu. Kati muli beeraliikirivu gwe mwalwana naye bw'avaawo temujja kusasulwa. Kati muwozi atumanyi tumubanja ki? Naye ayinza okulaba ku byafaayo bya kitaawe lwatula ne namugamba waayo basajja bange wano ne wano. Bw'atubuuza tumumanja ki tuba tumuddamu tutya? Ate muba munamugamba ki? Taba mutuufu. Aba mutuufu. Kati omuntu gwe tubanja gwe twakolera gwe twakola naye uyo agenda. Omanyi Pulezidenti yagamba nti akayiga ennyamaishwa akagiita ate abantu ne bagirangwa agende azinkaiti yaliire ennyamaishwa ye yayisire. Okiraba nti yatte ensolo yatte ensolo ate kati abantu bamugamba akole ki? Nti genda tolya ku nnyama. Agende nga tannaba nakugirya. Naye kaakati ensolo gye twatta ffenna kati yalidde ennyama naki naye mu kifo kyatulekera n'amagumba nagayagala agalye. Ndowooza n'essowaani aleka ayagalemu nga aleke nga muzoozezza. Naenda enyamaishwa akalya ennyama naenda alye n'amagufa gonna. Akalya ennyama obwekita kutusigira amagufa tulya amagufa. Era kisatulekera magumba naffe ne tulya ku magumba ye ennyama yagiridde agimaze. Apande kankwerekereze nja kufuna omulundi omulala. Neyanziza nnyo ssebo olukuba luno lw'akasimu kannyumidde nnyo naye si kasanyu nti kansesa wabula eddoboozi eryawamu bwe tuligatta ffenna kuba muli bakitaffe mwatuteerawo embeera kati ffe embeera gye tuyitamu gye twekokkola ereeteddwa bano abatamanyi nkola ate kinsanyudde nnyo okubanga ate mmwe n'ebintu mubiraba nti waaye bwe bikyukamu eyo si ye yali ku luwuzi kwe mwajjira ate si lutandise okuva ku kuki ku lupanka. Kyenkusaba oba omuwa akantu akolinze siri munyankole naye ebbanga lye tumaze nabo twalwiga Bunyarwanda tulwogera. Njagala oba omuwa akantu ako omugambe nti ennyamaiswa tugagiyita twena yali ennyama atusigira amagufa. Wekimuwa mu Lunyankole lwajja okutegeera yali ennyama kati atulekera amagumba naffe tukole ki? Nammwe mukombe kwago. Tukombe kwago akakantu k'Olunyankole oba okamuwa n'akawulira. Sebo okusiibudde nja kulaba omulundi omulala. Babeera bulungi we bali nnyo. Waaye ebirungi biggwa byokya omusajja oyo musajja musirikale n'ebifaananyi bye nabibateereddeko ye retired Major Yusufu Mbaziira. Bwe mwogerera oyinza okugamba nyongeddemu ebyange kyenjagala okubagamba nti guno omukutu gwa bannansi ffenna bw'oba olina ky'ogamba mpeereza message ku 0702 845 59 nze message yo sijjaamu. Abantu b'omu Uganda abamu abalikola mu security temumpalana. Abantu abamu kye baali bampalanira nti nze ebigambo mbijjayo nga bwe biri. Ndi musajja mugumumukko ne bwonkanga nabagamba oli osobola okunkanga nsobola okwekanga naye ate sitya. Kati ku lw'obulungi bw'ensi yaffe ebigambo the hard topics mulina okuziwulira kyo mukkirize. Ebintu ebimu muba mulina okukkiriza nti weebiri biri ku mmeeza zammwe mubeeko kye mukola asobezza weddaabulule. Yenze Kanka Emmanuel Peter mbasiibudde nja kubalaba ku mulundi omulala mu kitundu ekyokubiri. Mweraba. You promised bullets would bring freedom. You promised justice for the blood we gave. But now you sit high while we sink low, and still we sing. Shameless comrade, forgetful old man, you took the power
and you broke the clan. Shameless comrade, forgetful old man, you shared the feast, but hid the plan. We marched through Luero, through fire and fear. Mates falling beside me, I still hear them near. Tutaendelea hadi mwisho, we'll go on to the end. But mwisho ulifika, and you forgot your men. You waved your hand, they clapped and cheered. You drank champagne while the wounded disappeared. You said, hatutawasahau mashujaa wetu, we won't forget our heroes. Lakini sasa hawana hata chakula chao. But now they don't even have food. Shameless comrade, forgetful old man, walinusurika kwa risasi na damu. Shameless comrade, forgetful old man, lakini leo walilala njaa kimya kamili. But today they slept hungry. Total silence. Your face is on the walls, but your heart's not in the field. You wear medals, but we carry the shield. They walk with crutches, you ride with guards. They beg on corners while you build new yards. Old man, how do you sleep at night while the ones who brought you here lost the fight? You said revolution, they said hope, but now they hang by a dying rope. Mashujaa walia, hawakusikika. Vijana walikufa, mzee alisahau. Comrade, ulikuwa mmoja wetu. You were one of us, lakini sasa ni nani anayewajali? Shameless comrade, forgetful old man, you lit the fire, then ran from the flame. Shameless comrade, forgetful old man, they carried you, now you curse their name. You remember your enemies, but not your friends. You remember elections, but not their ends. They sleep under iron sheets, you rest under gold. They are hungry in silence, you are fat and bold. Old man, the drums are beating slow, but one day even strong chairs will go. MZ, wakati wako unaisha, mashujaa wanakuangalia, na historia haifuti. Old man, your time is ending. The heroes are watching you, and history does not erase.